Chicho ino kwogera ku lunaku ku bakyala. Abakyala be bali kukuuma baami baabwe bagende mu maaso n'okukuuma amaka gaabwe. Agago gakuumye. I'm not married. Are you seeing someone? Sinoonya. I'm not searching. Kikwasaganya otya? Anajjanga nkuba mpeta kubanga ekkanisa yaffe ekkiriza mpeta. Sibina tisampolinga. Mama katuddiremu ako sikola ki? Sibina ya live and kicking simanyi bya tusampolinga. Tobyagala. Sibyagala. By the way, last time twako mukulaba bya hit and run I mean. Tobyagala. Last time twako mukulaba mawulire there was some I think nudes ezalinking nga bagamba muno they are related to you. Nyo clearing empewo. Amanyabo. Sichulyanga konzi. Kale abawala bangi abakazi bafulumya nudes. Abakyala bana abayimbi bafulumya nudes. What you have to say nga Omuyimbi aluddewo mu industry? Kibi nnyo tekyetagana kwogerwako tekisaana na mukwogerwako. Kibi ddala era buli akikola asaana nako. Wamagezi kyaba byekubye ebifaananyi ebyo. Bibi nnyo tebaddanga namu na bigezaako birowooza. Si birungi. Lwaki weesibye nnyo ku muziki omukadde gwe wayimba lwekyo twayiko ku buyimba obupya? Empya weeziri lwenafulumiza ne Honorable Katolo Bwama. It's a nice song, hit number. Ojajjuwulira. Baluyita bata? Baluyita ndusaba okulule. Just erinnya tuweeko ku linkwano kufaanana tusaba okulula ebipya. Luli awo lwalaavu. Luli awo lwalaavu. Kale mpaamu akapeera nganze. Engedde sikyaluma mutwe. Koona. Abaali baluzunze mimwa gikutte pati. Natuuka gye nalindaga sikyasabirwa. Koona. Mukama essala yanukudde. Omulungi omuto buli kimu yamanyi. Asiyanga kagala akata. Bannange ndine legend Pheobe Nassolo. Akagali akapya kakola katya? Kasiya busiya. Bwekati. Okitegedde Kim ne Renez nenga toyongeddeyo. Kankubuuze. Ayakanga ettaala. Kituufu eyo mu bibiina abawala babakozesa nga tebanafuuka basita. Biwulira. Naye sibikakasa kuba sibirabangako. Kyali kikutuuseeko? No. Nze kintu kino nakitandikira mu Diamonds Production. Era nakati mwendi. Bosi waffe tatugeza nga nako natugaba nti natukoonako bw'ati. Oyo Honorable Katolo Bwama. Takwana baana bakozesa. Uliako muno gwe ne Katolo Bwama. Kintu kino mirenge gye mwali mukikwasaganya. Omusajja Katonda bamuwaayiriza. Panise n'ebigere. Bamuleka akolese agende mu Parliament ateeseza abantu. Ng'omuwolereza nnyo. Bamuwaayiriza anti muntu mulungi talowooza ku byalo. Ali straight. Tali mu buno. 2020 tugende mu kikadde bakomeza ogenda tukuba omubali kiki osinza okwesunga? Nesunze bakuba live music causing Dobozzi nina Katonda yali mpesa ebiri tewali ampunyamu. Ani yakuinspiring oyingira mu kintu kino? Omukyala ya bambi yawumula mutakezi ya Nambi era ku lunaku lunja kuyimba ennyimba ze bbiri. Luliwa na luliwa. Tugenda kuyimba ku nnyimba z'abagenzi. Mr. Kabi agenda kuyimba Elshama. Raga Dismanyi ajja kuyimba munne yani. Chaliwe. Nange ngenda yimba chali wange. Ayanjigiriza okuyimba Kezi ya Nambi. Ayayimba omutoro. Koonamo. Kigambo kya lulimi ekyo kye kyannemesa omulenzi omulungi nze nandifunyeeyo mutaputa nayo guba mukwano nabaki kanneerese nzire mu ssomero jigirizibwe olulimi olutoro konkani nkukunda ebisoko nengera nkuguke sesuya olulenzi olutoro siri mutolo ne jasigazizako kuyisaawo wisa soke mune Renez kansubira ekintu kino mukikwasaganya era mukirabe engeri kitambulamu naye nga ndi wano ku Serena wenkiringidde n'omukyamanyiddwa nga Pheobe Nassolo. Famire egambe nnungi nnyo mama mulungi ne baganda bange balungi ate abaana annage sifumbirwangako ninda mpeta wano Katonda gwalireeta naye nga sinoonya. Neno interview kyo egenda kunzijamu omutima eguba kanyugire gye muli. Bampeta. Boto bampeta totawaana. Anyways ebigambo ebisembayo eri abatulaba but before that by the way waliwo abakyala bangi abayingidde industry no mweka pressure temukawulira nga ba Rema Namakula, Choosen Becky, Sasha Brighton. Abaana abatukanga ffe gujja abantu bajje mu kikadde beerabireko. Nze mpita abantu bonna bajje mu kikadde beerabireko abaliwo kati naffe bayita abakadde.
ani asinga balabani asinga ffe tuyimba tetukyayimba kambuuzeemu nga bawadde bata abatone babateeka eno barema baani mwene babateeka eno kyoka mubakuba omuziki nange bagezeko baleete balabe bajjako abamazi gaabwe gisabe bato ensaba bato bajje tubalageko mwimbi kigolagwe kakasa bonna buli gwoleeta muleete live wali sagala bya siddi bayungirira bateeka shiba omusobola live shiba omusobola live kyonna kyekiri shiba omusobola teeka wali ebyuma omuyite ate sindi lete sindi yayimba ku live naye musobola naye nga ye shiba Rema namakula oyo ate kumpi alinga eyakoppanze kyogereko eddoboozi si lyange eri bwoliwulira ka Choosen Becky Choosen Becky naye ayimba bulungi nnyo naye era yakoppanze abaana bonna bakoppanze mulekerawo koppa Pheobe nze mbabuuliddeko muleke anyways thank you so much ebalenye kubanga oli ku BTM. My name is Wande Kenge oba takolobya ddoboozi lyange bonna bakolobya lyange soko tweya akapera kolimba losinga okwagala bawulye muno bakoppa ggwe olimba lange nalukuyimbidde kati no kwata wanno otunule neeno abafa baffe nkwatewa nyweza woyagala kwatuliko TV nandeko teka anyway mbagala musibe bulungi mweraba